This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road ku Entebbe Road balina Nakawuka Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5 ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko Koona Namasanga Mabombwe Phase 6 and 7 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Nampunge ne Gobero Muguluka amasannyalaze n'amazzi weebiri ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873 Aliya luzungu kadera zungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muzale kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ababura babaddi abakyala wale somuyomba enyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange kale olunaku olwaleero towazze kwogera ku bayimbi babadde ki kapo nakuweereza message bye tugenda okwogera kumbuuza kya abayimbi babadde ki katulina emboozi etambula saawa eno wakati wa kapo naye oluusi neerabira wa mwami Palaso Palaso yavuddeyo n'ayogera ennyimba n'asaba abayimbi yamenya abantu yamenya ani nani mba balina hiti Shiba Chameleone ani omulala Kenzo Good Life bana babadde bano baba bataano naye ne yeeteekako ne Bobby
Nene yeteekako. Yewo mukaaga. N'agamba wabaayo omulala aveeyo. Byayogera tabimanyi. Agenda abikule folder ya Lord Fred Sebatta. Omanyi waliwo abantu nga boogera ebyo. Yagenda abikule bubikuzi. Nga zonna hit song. Nga tetunabagenda eyo. Yali agenzeko omugenzi basudde. Nga tetunabagenda eyo. Obe wa Paulo Kafero. Tusooke tutandike n'okudefininga. Yali agenzeko wa Firigo. Tusooke tutandike n'okudefininga. Hit song kyeki. Waliyo oluyimba olulungi. Waliyo ne hit. Hit song lwe luyimba olukuba. Olusinga n'okuba si lulungi. Nga si lulungi. Ne lukuba ne balutuuma n'omuntu nge bagamba nti Hilda Madabo Bedi Mazongoto ne babimutuuma abayo wano waliwo Dabo Bedi Mazongoto yali hit nnyo waliwo bibuuza yali hit waliwo mutemu waliwo bayita ngo nkubiranga ku simu nga n'erinnya ly'omuyimbi tebaali paako naddima ne buli yali ani abawitanga Alieti Kirumira naye nga bubuuza abantu badde tebamumanyi naye oluyimba onkubiranga ku simu yali hit muganda wange kati bino byenjagala twogere wano oluyimba hit song esokujjanga n'obulungi si nnungi nga lulimu hit song etera okufuna kahuuku akagambo kati nyina oluyimba lwa mukulu wange oba muto wange oba mukulu wange baluyita obukazi obutono bulimu ekyama eyo yali hit njagala oli ambulyewo makati yayimba ki obukazi obutono bulimu ekyama nazzaako ki nabadde nenkayuyayoya nanagala kakati bo bafuna kiri kye yayogerako kyokka nga kimala nkubulya oluyimba lw'omulala kiri kitya kiri okay kati mubuuze olwa King Michael gwe mubuuze eno wakati eyo hit waliyo oluyimba kiri kitya hit lwakwata nnyo waliwo atakikozesa ekyekigambo kati alina wabayo ennyimba nga nnungi waliyo n'omuyimbi nga w'amaanyi nga takubanga ku hiti neegi naye ng'agasse bulungi bwa nnyimba mu bungi bwazo n'abeera w'amaanyi ate oyo tagwa andi kati omwo mwe tuteeka bali abayimbi boogambye Afrigo Sebatta Basudde Kafeero abo bazi kuba hit song Kafeero yakuba omwana w'omuzungu mwana w'omuzungu yali hit nefuuka eŋŋombo mu Uganda buli akwana agamba oli otya omwana w'omuzungu ekitegeera n'eddole y'omwana nayo yali hit nenaabawanuka abawanuka nze sirumanyi naddumanya wali ludda Kasuku wajja leeti mu kibuga nazaalibwa ku kibuga wano ezo ennyimba zaatuukanga nnyo mu byalo wawulyanga za luzungu ndowooza kubanga nze tulina okusooka ne tutunuulira hit song kyeki good song kyeki good song kati kuli omuntu alina ennyimba ennungi ng'ate w'amaanyi nze kyemaita ajja kunyiiga kubanga omuntu watyo tagwa omanyi omuyimbi gwayita Molini Nantume omanyi nti akuŋŋaanyiza bulungi bwa nnyimba Molini Nantume alina ennyimba ennungi era naye hit ayinza okuba talina ne bw'amaze ozikuŋŋaanya n'aba w'amaanyi era tolina ky'omubanja yaba w'amaanyi buli lunaku kituufu kati ate omuntu wa hit song alina okweraliikirira nti asobola ogikuba neggwako n'abulirayo era hit song bweyambuka bwedda emisinde gyekwambusa n'amakka hit song tereka matabi koneekwata ngo ogwa nnyo nga ffe naayengedde oba epaapaali egwa lumuwe era hit song kyekintu kyo bw'obanga oli artist oluyimba hit togyegombanga weegombenga bulungi bwa nnyimba nga nnyingi abantu bazitegeere oyo omuntu watto tavaawo naye omuntu atandikidde naddala ng'olutandikiddeko ne balukutuuma kati balutala abo balwanye nnyo kapapaala lukwekwata bwe luti ku kkooti naye lutala alwanye okuvaako ekigambo kya kapapaala amuyitanga kapapaala naye alwanye lusobola okwekwata ku mpale mu kakondo bwe ruti lukkirira naawe mugenda aba babiri ate nga terulwawo kubanga nebo bamanyi kimu kabakko by the way Yerodeni wa nebo babuuza abantu yajja erinnya lye Yerodeni wa be yakuba kabakko ne bamugaye kabakko
Kitezo oluyimba nafuuka kabakko. Toyina lota luyimba kubanga lwe bakuyita. Alaba natega batya wazenga toluyimbye nga yegwe. Sheza ne Rodden White kyali kozesa. Nze na ku kipande batega kabakko. Kakati oluyimba lwe bayita hit song. Lubi nnyo ng'olutandikiddeko. Hit song kirungi nejjanga wayimba dda. Nga wamala okuggumira ne bamanya nti oye Kasuku. Naye ke lukutandikiramu ne bakujjako erinnya ne bakutuuma oluyimba olwo. Lusooka ne lukwe era kabaka ekimulwanyisiza nti performa mulungi. Bwajje wantu n'ayimba teyirabire ne baba bayimbye bangi. Era abantu bagenda bagamba akasajja kabadde kazibu nnyo. Kati yo kimuyambi. Naye abakubanga talina stage work. Yali ajja kufuna emitawaana. Naye iti songo siteeza bulungi bwa luyimba. Kati mwami Palaso kye yayogedde. Simanyi oba yabadde anoonya mawulire. Abantu be yaleseeyo. Bw'onoonya obungi bw'ennyimba emmanyifu ate abamu bamusinga. Bangi. Kubanga Saudi bw'ateekamu lutalo. Bazigeraageranye. Lumu ku lumu nti bwe tujjako kuno ate luno luliwo olusinga. Alina we yagambidde nti ennyimba 20 nga hit. N'agamba naye kwali. Gwe mmenyera. Hit alina mwene ya birthday. Na takira. Awo amanyi mu COVID yatukwata mavumba. COVID yali wuwe. Yatunywereza mu nju omwo. Nomanyi omuntu okufuna ennyimba ensi bagiggala. Sikali. Nenga Palaso tafuuse Palaso. Yali atusse. Kye yabadde ayogerako. Nti hit ya 20 yabadde mutuufu. Ekizibu kye yakoze kwe kukyogera nga kyayogera kituufu ng'ate akyogerera mu mutima omubi. Singa yagireese nga teyeetaddeemu n'agamba n'atamenya n'abayimbi n'agamba nti mumenyere y'abayimbi 10 nga balina hit ya 20 ogwo gwadde mulamwa. Naye yakireetedde mu mutima gwa kweyagaliza nagukakanya balala. Singa teyakikoleddemu ekyo n'omuyimbi yennyini yandyetundemu n'agamba oyogedde kituufu nange siziina. Naye yakikoledde mu mutima gwa kweyagaliza nagukakanya balala. Kubanga bwe tugamba ekyo naye tazikola ki? Kaziina. Ennyimba 20 nga hit. Era bwe naye bawandiika abantu oba abantu bamanyi music bo bawandiisa ennyimba ze tutegeddeko. Oluyimba lusobola okutunda ne lukoma we lukomye. Naye nga teruhiitinze. Kibayita hit ebikka ennyimba zonna eziri mu ggwanga kumpi ne lubeera nga luli oluyimba lwokka nga mu nsi lwowulira. Batono abakifuna. Lowooza kabaka w'ekyo mu Uganda ye Kamiri. Azirina. Kamiri mukambwe baba. Azirina. Naye ng'ate naye ojja kugenda okwekanga nga era oyogedde ziina we zikomye ng'ez'abalala. Kubanga Kababere Basimakula balina ennyimba ez'engeri bwezo. Ndowooza Kamiri, Mayinja, Semakula. Si nnyo. Ayina ennyimba ennungi ennyingi. Ayina ennyimba nnyo. Era kyova nga yanywera. Tolina bw'ogamba musajja oyo nti asse oba ayambuse. Yanywerera ewantu nga tolina bw'omugjawo. Oba ayimbye oba tayimbye w'amaanyi. Era ye age gye yalina ku banne at the time. Nga bo banoonya ennyimba nga ye yanywera. Mayinja yatuukako nga strugglinga. Naye nga Lutaaya tokimulaba. Naye nga Lutaaya ate talina panic yonna gy'aliko. Kubanga yakola ennyimba ze nga nnungi ne ziba nnyingi ne zimunyweza nga w'amaanyi already. Singa yakireetedde mu mutima mulungi yabadde ayina omulamwa gw'aleese mu nsi muno. Naye yakireetedde mu mutima omubi ogw'okweyagaliza ogw'okukkakanya bani gufuuka bantu kwagala kulumba balala kuwaana balala. Kye kibi kyokka. Naye abantu abalina hit ya 20 mu nsi batono nnyo. Nga ne mwami Palaso kwali. Talimu. Naye okumanyi kibayita ennyimba 2 hit. Ukimanyi. Ennyimba soozimba ensi n'ezimanya. Nizireeta n'abantu mu kikaali okuziraba n'ozikolamu ne rongi. Naye mu lockdown yawo Palaso teyatukwata. Yayimba ennyimba 3. Ate ayogera mazima. The way you move your waist like Shakira. Njagala tugendeko mu mazina. Olulumu.
n'oluliwo olulala kati bwobanga otandise kunoonyeza lwakubiri kakati nga lukuwonoonyeza siyinaayo mulala munange nga boolaba nina gwe wekka nalonda ne mmala ezo bbiri ne malamu bebi malamu Ate- kwongere ate endala nazo ate go down low palaaso ate nazo Tiba, kati kyogamba Tiba, sleep. kati Hey. kati kyogamba nti malamu Hey. olwa mwami Palaso Hey. bw'oba obala nnyimba kutunda lusinga siggo nsiimira okutambula mu bantu lwasinga ojja kusanga naye kyaba ali mu kwogerako naye ali mu kwogera nnyimba ze mmanyifu tali mu kwogera hit song ati kati lusinga siggo nsiimira mu bantu kyokka ate Ssemakula teyamutaddemu naye Misach alina ennaku zino alina throwback zaakuba bamutwaleyo mu zisho so avuuka nga bawanika siggo nsiimira nobalampa fala naawe anti yakuba olwo n'akuba ne kankutendereza kankutendereze lwali toziyita lw'amaanyi ez'okusaaga naye ng'abantu bangi ennyimba abiri tebaziina naye nga b'amaanyi nnyo nga yakuŋŋaanya obulungi bw'ennyimba kakati waliwo olimba kuba kati bw'obala hiiti kati Ssemakula alina oluyimba lwe bayita lulwasembezeyo baluyitaani olw'amaanyi nnyo luliwa nga aludde okkuba ez'amaanyi bw'agamba lwali lw'amaanyi kati mu nnyimba za Ssemakula ennungi lulimu ttaano ezisooka era abantu nga si hiiti nga lubayina ku mitima kuno ze nnyimba zayimba omuntu n'atasigala kyekimu n'ayimuka n'aga akantu ali omusajja ssente kuba buli omu alina embeera mwe yali n'agivaamu kati bonna bali nnyimba za mwami Palaso era ziri mu kiti ekyo ate mwe muziyise hiiti era ennyimba ze ziri awo bw'ogamba munooba kakati wajja kuwunzika nga naye hiiti tagirina Misach yakuba kulika bebi kakati bw'obaka tozibaze lwaki obaleza mwami Palaso kulika bebi lwali lw'amaanyi anti bw'obanga ezo tonnazituukako ate ng'ojja ku mwami Palaso ng'obala Palaso musajja w'amaanyi era muyimbi muki naye omulamwa yaguleetedde mu mutima ogw'okweyagaliza naye nga lyadde ayogera kituufu naye yakyogedde kujja kulumbirako balala okitegedde nakusigala mu mawulire naye nga naye akimanyi bulungi nti hiiti abiri ng'azijjeewa ng'azijjeewa kale ye azitubalire kuba bwala n'abala onoogenda okulanga zaabala nga n'abala bazirina ezisingako ne kweza amaanyi anti hiiti abiri toziyite emmere n'abayimbi abali ebweru tebazirina hiiti 20 abali international Michael Jackson be baziyina n'okimanyi ne Bob Marley ayinza okuba tazirina ennyimba kibayita 20 nga hiiti song yakiyita kyakusaaga ekyo kyeyogeddeko kiringa nga bwoga nti omuntu atalina akeedi 2 si mugagga e Kampala abantu oyinza okusigaza abagagga 5 6 oba 2 ekiyabadde ayogerako naye nga tekigaana abantu kuba bagagga yayogedde kinene yandigambye nti hiiti songo 5 awo naye lwe yandirabiseeko naye yasibiddeyo ekintu nga naye yeggalidde bweru gwe Kasuku njagala nga towuuna buwuuni ye yaleese ekirowoozo ozimanyiyo ozimumanyiiko manyi 3 ngera betwogedde kate 17 yagwegasseeko ati olaba bwabba obululu obubbi bw'obululu tebuli oba yasa asooka atuweezize naye ndowooza ngenda kunoonyaako Palaso kati asooka atuweezize 2 yatuwe n'omulala gwagamba nti tazirina nga bwe tugereganyiziri luno lwotaddewo wano lwenkanye muliraanwa nti kati luno lwotaddewo wano lwenkanye naye bannaye saha alina oluyimba lwe yakuba oba yali mulirwana oba lundeeze ezebbiri zajja zamuddiringanwa nga zamutawaana naye ndowooza mulirwana yakwata Uganda wano ojja kubala ennyimba za mwami Palaso
ezo zoyite sayiti ngera bonogamba baby chuka mu 360 awo 360 nga ziri mu kiti kyeki mwabusigalenga naye talina emboozi eno neetaaga oba nnoonyeeko ku saha bonoonoonyo omuntu abali mu bbato y'okweyagaliza buli omu ajja kukulaga nga aze era ojja kusanga wandiisa 20 ana ng'ate zonna ozimanyi nga buli wamenya olumanyi okitegedde bulungi enjawulo y'okulumanya n'okuba olwakabi oluyimba lutunda ne lutaba hiti song ninga lutunze ate waliyo n'omuntu atereezeza nti bw'okuba hiti song ng'oli talina hiti mb'omusinga amaanyi naye amaanyi tugabalire ku chekapo amaanyi tulina gabalira ku hit song kati lusuku lwa seminti si hit song pozi lwayo lugenda lutya lusuku lwa seminti manyi lwakwata emyezi ng'esatu nga buli muntu nga ne ku tikitoko kyekiriko kyokka butereevu iba naye lusuku lwa seminti yalagawa kati kimufudde w'amaanyi okusinga batalina hit song osobola ogikuba neekuleka wooli neekuleka wooli n'osangayo omuntu atalina hiti neegi ng'ali ku bantu ssente asolooza bw'atwala nga ye yakola ennyimba ze n'ajja ku luno n'agattako luno n'ava ku luno n'agattako luno kati hiti song eringa ng'okuzimba gwe n'osanga omuntu nga bulooka akola emu ku emu gwe n'ositwalamu n'ozimba kidaala kati embuyaga lwejja babuuza ekintu ekyadde wano watufunye n'ekisiikirize nga tewali kintu omuntu yenna lwaba nti hiti song mubutuufu eyagalibwa naye eyagala nnyo nga wamala dde okukola omusingi ne bamanya nti oyo ye kasuku kati katonda n'akuwa hiti oyo anywera naye koogitandikira muganda wange ekuwalula okukuba ekigo muti aba asulamu simanyi si musiraamu abeera yeebase nnyo mabaala tabeerayo mu mabaala oba akakasa nange kyendowooza akakasa alayika okuba akoona kakasa ayagala mumanyiira naye baavu naye safaari zijja kutula omuntu bannange handi abavuka bawoza nzi safaari beziba tezinakwata 5 kati ekiro obukuba bufuuyirira fuuyire enkuba etandisawo 9:10 leero ye ayagala avugewo safaari ate ku 12 n'omukubira okitegeera nemuga waayi tugende kati agaddewo naye kyetuke mutyaba ogenda tandika otutuulako eno mu maaso obuuze ku bantu ku bibuuzo kolako kyosobola okolangako okkiriza Lawrence waali sooka omugamba kwatemu ogende wali bwebaki kubanga ogenda ggwa omanyi agenda abadde agudde ogaddewo system negenda ku shut down naye mutyaba oba ofaaki akona kakasa banaavuuka bwe batyo ye bwe mubeera awantu anywa Red Bull akola maanyi kati atandike n'okulyemu ebintu bikyuka ate abaali banywa Red Bull sente akyaziina gye bujja dda ku mulondo nammwanyi bona abatunda omumwanyi gw'ebitaano atuge system ati omusanga ayiwayo olubatu naye waliwo mixture gye twakolako awo ebiseera ebyo nkambwe njajje kunyumiza onywa mwenge nze mwami kasuku epozi oli musiraamu bambi nsobola okukubuuza ekibuuzo ng'ekyo obadde toddamu kumbuuza oli embizzi baaba badde nakumbuuza oli embizzi asobola kukikubuuza ekyo naye omanyi nti kapooli nga atali musiraamu ndini togiteekateekako nnyo maanyi kati omanyi nti abantu agenda Mekka okomawo agenze kuwummulwa n'agamba bannaye haji mutyaba awummula kyenkugamba ye n'akyesimbako nekati abeera asibyawo nkofiira mutemi wa nnyama okitegedde kati lwasa yakeegatta mu busiraamu tajjaako nkofiira naye kyoba wamugamba maleyo salaamu ne lwaki wamukola bubi anti agikakasi ali mu kisiibo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu kati ye kyamulema kitya nga gwe kimanyi abo abaana abamu byowakunywa akyabinywa simanyi obeera naye nze lwasamba naye lwe tukoze interview siba naye buli lunaku ndeka nontuuza mu bigambo omanyi nti nno gwe
kwene kumunotomeza omusajja ali akomye wali salamu alaykum numuga jimale ajimaleyo kuba twali ku Idi tutambuza mboozi ya Idi ajimaleyo wali ogenze waka nali wuwe abafumba baaliwo tebaaliwo yagamba mutayina amufumbire era Idi yagikwatira mu hoteli naye kamugamba omuyite tewampulira nga mugamba naye naawe weesulirayo lwasa ayitika omuyite wuwo ate nga yagamba mbu yabawala ayagala abe19 nze nnyina y'abaana eka ssebo ompita mu ssiru oyinza kuba otudde nakyo nekigamba kapo we muwala woze muwasa ennaku neekukwatira mu ddiiro omwana muzaalukuka muzaalukuka omwana wo n'aleeta Lwasa anti bakyakala naawe Lwasa akuvumiramu sezaala ayinza okuwemulawe tayinza kukuleka waggulu agamba kati akasajja kana akampa omukazi wano egindi awanza okuvuma naye nze njagala bennyingira emyaka gya Lwasa mmere nga seefiirayo nga ye omanyi Lwasa ye tafaayo fe tuliyo tuwoza gavumenti naye ndowooza yagamba mwaka tuliwa tuli mu mwaka ki mmere Lwasa yinza okwata tuli mu 2026 yamanya aliwo naye alowooza tulinga mu 2010 kasuku ekyo Katonda akikuwa buwi ate si kirungi kyalimu olaba omuntu nga wakula oli siriyasi ne mu muzannyo toyinza kuzannya kifo kya bulalu weekanga munnaayo zo otukula bagabo ge twakugambye ogenda kuzannyanga zo kakati ekintu kati kasuku tosobola kifu osobola obutakifuuka ekyo kyolowooza aye tokisaba nno Katonda leka kusaba bintu bitategeereka ne mwami Lwasa si oyo Lwasa owedda leka kusaba bintu nsi ye yamutuukako leka obupale obwo wakyavuka babwambala naye nga ye muvubuka naye wakyaye obupale obwo tekatuuka wansi ono omwami emyaka anaagaweza ne kapo sipiidi kwogabirira abantu emyaka kapale ke kamutippye ke kamukuzizza babukola bwe batyo tebakyayagala butuukire eddala eno wansi naye nze buba bunkaluubiriza empale erina okutuukako eno wansi bonna abantu kati batabbuliiki tumulanga oyo mutema mpale yennyini ate akagato n'akambalyako engatto terimu sokisi nnene bweti waliwo eno engatto gye bayitanga eya Abudulu Abudulu yalina engatto mu katabo mwagenda okusoma ndowooza nga buvuddewo obutabo obwo mwaka ki wasoma ku kisumuluzo kisumuluzo wamulabako katabo ka kisumuluzo fe bwe twasomanga nga kusoma babugamba tagule kisumuluzo akola ki kapo yagamba tuli mu myaka gyegimu nzaawe nategeerera nti obuto bwagalwa osalako esatu era nali nsazeewo kapo lwenziramu okukulaba nzije n'ennywanto egikuwa ti munaye oyagala obuto obeere n'ennywanto awo onuune ensi etegeere abantu gamba gandi musajja mukulu okyogera naye obukulu bwo toyagala kwogera myaka gyo wabala kati oyinza okugambirawo Simon nti naye Simon nga nakulaba dda kakati abantu abajja mu kamera awo ne baga nti nnyinayo omuzzukulu wakasakyaza bameka naye batya anti ekyomuzzukulu si kyekitegeeza nti oli mukulu waliwo ne bemmanyi nga tasobaga nti nnyinayo omwana omukulu eyamala okusoma nga balaga abasajja bonna abasinga obungi ebifaananyi bye bateeka ku social media zaabwe bwana buto buno obuyonka ndi wano ne katabani kange n'omugamba bali abakulu nga tubateekako bo si baanabo waliyo n'omuyimbi gwe mmanyi yakweka muwala wasooka alaga ono gwe yakazaala kati ndowooza gwe yakazaala n'emyaka nga 2 naye oli omukulu owa 28 tamulaga tamwogerako alinga atali mwana we ne ngamba owaayi sijja kwakula ntalo ze nnina zimmala naye gwe kankuwule mwana lwaki omuntu abeera akweka abaana be olina akweka abaana ayagala bubebi buleke kutya nnyo naye ate abawala kati nnaku zino ndaba tebaagala basajja bakulu nga balina ssente ne bano babeera balina ssente nga balina ssente abawala tebakyayagala ba myaka gyabwe tebaagala basajja bakulu ekyo mukyogera bubi gamba baagala gwe byatikka obuvunaanyizibwa bwabwe naye nti bebabeera abakulu kati wali nga wenkolera jimu waliwo omusajja muwuulu avuga booda wa myaka nga 7 muwuulu kale tubuliyo wakawala akamwagala naye nze ate nze nina abawala bemmanyi nga 6
bali mu myaka 27 25 naye bo bagamba omuntu yena oba tolina myaka 4 tebeeyagala anti akimanyi nti kwano obaawo ne kyoyina kyata kugamba nti njagala ntuke ku muntu ng'alina byategeseewo tayagala kutandikira ku zero nkitegedde takulimbanga bwana Kapooli mugezi lwaki abaakulimba obulimba gwe obadde wakkiriza obulimba bwabwe kakati nze omuntu ng'omuwala agamba njagala kati nkyayina mba nsobolokofu kali akawala akakwepikira kati nakyogaana kukakwagalako ssente Leini yagambye n'oluyimba yaluzzemu olw'emmundu yagambye kale kakaagala nnyimba zaye kaziddemu luli kuno yalunsindikidde ng'aluze nanga oluyimba kanduddemu akawala kano kale kaagala nnyimba ze ate nsobola n'okusinga ozimba obulungi naye bwe kabeera ng'emyaka gyejjo oli musiraamu si kabi waliwo n'owookubiri mulabye atandise mbirabyoko nga naye akwagala naye atandise kati kyoba okola nze ntuma bw'oba otyambe osimaako ayinza olaga meseji zo biki nze ntuma njogere nako onkagambe nti omukulu ye kyayagala kiri kimu mujjamu nze kati mbaleeta wala ne tusoka ne tutuulaaba nze ne balaba nga nze nkataddeko omukono bati ne balowooza nze nkola ki bwe n'oyogerera eno nti naye ebbeerero likyayimiridde kweri tutu obadde otereza amakaago nga bw'otakikolaako bukyowasa nga tukubeereddewo anti wuliriza tutabaako kye twogere kati ng'agamba ogatta anti wuliriza Kapo gw'oli musiraamu Haji Kapo Kazibwe okkirizibwa abakazi aba bana olina omu waliwo nno omukazi gwe nasaaga ne mugamba naye ngoba n'abasajja banyinaga nsobwa Haji mbusobola yamanyi Haji kubeera n'abakazi bangi nsobwa Haji mbukola kati kyekiri kyengunyonnyola oleeta ono omwana omuto ono ne kitokotamu n'olaba ntandika okuyomba ne batabani bange eka nze neeyamye okuyimiriramu omanyi nti n'okatwaleko taleka gundi nkulabye ozannya n'ennyoko nati kati ekizibu ky'olina Kapo kiri kimu mu buli kimu mulowooza kigenda ewaka okoma kumpi omuwala yakugambye omuwala ye akwagala bwagazi bino bya capucapu nzijaamu agende ku bibye omuwala akwagala akulaba kati Kasuku live agamba omusajja wange mayigayi ate n'obwo obuwala sebo bwegendereza kabaamu neezaako oyinza obbaawo ne kajja ne kaga nti jjajji olina mwezi amafuta n'owooza nti asiina ne kakwangaaga nkugambidde wano misana abawala baatabuka ku myaka gino otandika okwetunda ate oba weetunze oli munnawo oba oli abeera takusiimye aba munno ng'akusiimye ne bakukwangaaga nenzeyo nengenda nyingira supermarket nenzeyo n'ebintu nengamba kati abaana bali mukulya ku bwerere bwange kale ate obeera olowooza byaki bibi bikyamu ebyo naawe nze mpita nze ngamba nti Kasuku yogera nako nze njogere nako mukaleeti kato bwana bwepanka emyaka 2 kati Kapo tosobola lya mwana wa myaka 2 Kasuku okubuuza tosobola kulya mwana wa myaka 2 olina emyaka 4 bagamba tosobola kubeera na mwana wa myaka 2 osobola okuba naye mutya togamba kiri kyogedde kinene kati Kapo tosabiriza kati bw'osanga omuwala omugamba otya nti nkolaako sirina mukazi wange twage tutereezanga nze naawe kitegedde nagange galunga bagenda gamba Kasuku oyonoona Kapo bigambo kyeyo byoyogera bagalye oba bagalya nabo tebantama kati gwe Kapo kyayonooneka wayonooneka dda n'owona ebintu bye wayitamu eri eŋŋondwe ewamu obimanyi anti obiyitamu n'otereera anti ekugamba nti wayonooneka n'owona kituufu ne kati nawe Kasuku ogenda kuyitawo wana emyaka 10 nga nkola ki nga bintu obyogera nga asoma Bayibuli nze mundu ntambula nayo wonna omukyala wampitira nti kati saawa nga njijjayo ate ogambye bukyowasa anti ngambye mukyala wange mwami Kasuku gyebale taata kale so mutyaba taasa amakaago jako ebyekisiru jako wagambye bukyowasa ate oge buli bakuyitira wonna ojja kkajja mwana
Ajjamu. Kasu. Tosibaamu. Teza bonna bali bakwegwanyiza wabajjamu. Yake ebintu by'ekisiro mutyabe emirimu ekyo begibaweddeko. Musajja yewaabidde. Ne gwe waliwo bufe leero. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi ndefu ana bora babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge oya baweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa ina guno omugo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange